Kideze aida nakazibule ndine mebo mulunje tuddanako mu bujjuvu bwako. Gano getukolako mugabo tikidde ku ssaawa emu. Abadde Sipiika wa Paalamenti aggyeyo empapula okuddamu okuvuganya ku kifo ekyo asambazza ebyokusimbira ekkuli ebiteeso bya gavumenti. Just bisatu byenjagala ebyalema. Okulayiza ababaka ba Paalamenti kuyingidde olunaku olw'okusatu. Waliwo awerekedde ku mbaka we ng'asibidde empale mu mwoyo. Amattikira g'e Makerere gakutte olunaku olw'okusatu. Omuyizi asinze banne azze asomera ku nkola ya gavumenti eya bonna basome. Ewaka tuli baavu nnyo nnyo nnyo. Gavumenti etandise okunoonya eddagala erigema COVID-19 erinadda mu kifo kya AstraZeneca esuubira kuleeta lya Johnson Johnson. Tebabeerawo okweralikirira vaccine zino twakola oda. Ago n'amalala. Mawulire agabutikidde mu bujjuvu bwa Gol tugatanze Rebecca Alitwala Kadaga nga yabadde Sipiika wa Paalamenti mu kisanja ekiwedde onaggyeyo empapula okuddamu okuvuganya ku kifo kyekimu kyokka asambazza ebize bimwogerwako nti akuba ekikono ebiteeso ebya gavumenti. Abadde Sipiika wa Paalamenti Rebecca Alitwala Kadaga gumbodde bannakibiina ky'NRM abamusibaka Kanyaga abamulumiza ng'olukiiko olufuzi olw'okuntikko olw'NRM bwe lwasalawo mu mwaka gwa 2015 alekera abadde omumyuka ye Jacob Oulanyah ekifo kino eky'obwa Sipiika mu kisanja eky'omwaka 2021-2026. Kadaga agamba nti bayinza kwesigama ku byasalwawo mu mwaka gwa 2015 n'awabula nti baba baagala enkola y'emirimu etambule bw'etyo batandikire waggulu. I said that it will be undemocratic for SEC to sit 5 years early and say that in 5 years' time so and so and so and so will be our speakers. Why don't we do that for the president? Every 5 years he comes and says now there is an election. What do we do? Kadaga okwogera bino abadde aleese empapula okuddamu okuvuganya ku kifo ky'obwa Sipiika pa Paalamenti oluvannyuma lw'essente w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM olunaku olw'eggulo Dr. Tango Doi okusaba abantu bonna abaagala okuvuganya ku kifo ekyo okuleeta empapula zaabwe okutandika n'olunaku olwaleero. Asambazza ebize byogerwa nti azze ng'asimbira ekkuli ebiteeso bya gavumenti nga n'ekyokuggyako mu ku myaka kyayitawo butereevu. Oleko budget egeremi ani aleta amateeka si government ani aleta loans mbulire kimu kyokka just bisatu byenjagala ebyalema Mpaka n'okwegirimisya abakalubiriza nnyo. yayitawo etya ani yagiyisa. Alambuludde byakoledde Paalamenti mu bbanga lyamaze ku bwa Sipiika omuli okugaziya n'okuddaabiriza Paalamenti ng'omulimu guno gukyagenda mu maaso okuzza Paalamenti mu bantu n'okubaga amateeka agayambye ennyo mu kunyweza amaka wamu n'okwongera okutunda Uganda mu nsi z'ebweru. We have recently enacted a number of laws to support the family. So on that one, I'm their biggest voice. They are very biggest voice in this country. There's no one to compete with me on that one. Akakasizza abawagizi be nti obuwanguzi abulinanga n'akakiiko ka Seeke kamuwandako eddusu. Olunaku olw'eggulo Kadaga yazzeemu n'alayizibwa ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamuli. I dissolved Parliament yesterday. So Parliament ended yesterday. I am here as a woman MP of Kamuli. Yes. Olunaku olwaleero Kadaga yekka aleese ebbaluwa okuvuganya ku kifo ky'obwa Sipiika ng'abaala abazze kubaddeko omubaka omukyalo w'e Bukedya Anita Mongi ng'onayagala kuvuganya kifo ky'omumyuka wa Sipiika. I now want to give the candidate the guidelines signed by us. Amongi abulidde bannamawulire ebimuwaliriza okuvuganya ku kifo kino. And one of the responsibilities that I want to execute as a member of Parliament is one to promote the independence of Parliament. Amongi okujja ku kitebe ky'NRM awerekeddwako mukwano gw'effanfe Moses Magogo ng'ono yalayidde okukiikirira aba Budyope East. Omulala yeesowoddeyo okuvuganya ku kifo ky'omumyuka wa Sipiika yeetayebwa Thomas omubaka wa Ruhinda North mu disitulikiti y'e Mitoma nga naye annyonnyodde ekimuleese. I'm interested in this post because it's vacant. Amyuka kuli akakiiko k'NRM ak'ebyokulonda alimpa John Kijaji ategeeza nti okuggyayo empapula kukomekezebwa ku Lwakutaano lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 21 era bw'atu n'akuwoola abawulira nga balina ennyonta y'okubeera ku Sipiika okukozesa ennaku ezisigadde 2.
We have 3 days. This is the first day. Then we shall have tomorrow, the whole of tomorrow, and the whole of Friday. And we shall close on Friday on 21st. Ekisanya kya sipiika n'omumyuka we kyafundikiddwa olunaku olw'eggulo era ng'okulonda kwa bonna kwakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 ye bbalaza ya sabbiiti ejja mu kisaawe Kololo. Robina Nantale yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. N'olwaleero ababaka ba palamenti bagenze mu maaso n'okulayira okuweereza bannayuganda wamu n'okuwera okuuma ssemateeka afuga eggwanga lino eyakolebwa mu mwaka ogwa 1995. Omuyimbi Geoffrey Lutaaya omu ku balayidde ng'azze ne mukyala we nga bambadde ebifaanagana. Enkya ya leero sigenza okuwera ssaawa 5 n'ekitundu nga ababaka 68 bamaze okuba ebirayiro okufuuka ababaka abajjuvu. Mu bakubye ebirayiro mwe mubadde abadde ssentebe w'akakiiko ka palamenti ak'ebyembalirira Amos Lugoloobi. Tukoze nnyo ku nsonga y'amasannyalaze, amazzi, enguudo. Era twewoze ssente nnyingi nnyo okuteeka ebintu ebyo mu nkola. Mu palamenti y'e11 tuteekwa okutunuulira amasannyalaze n'amazzi ago n'enguudo tubikozesezza tutya. Abalayidde wa Mawogula North Shats Musherule ng'awerekeddwako kitaawe era minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga lino Sam Kahamba Kuteesa. Musherule, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful. Ayo mu bannamawogula siina ngeri gye mbeebazamu okuggyako okubakolera bye nabasuubiza biribwa okulaba nti enfuna mu maka yeeyongera. Omuyimbi wa Africa Band Rachel Magola naye alayidde. Rachel Muriel Magola, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful. Yakulira ekibiina ky'abayimbi ekya The New Eagles Geoffrey Lutaaya awerekeddwako Kabyete Irene Namatovu nga bazze bambadde ebifaanagana wakati mu ssanyu. I, Lutaaya Geoffrey, swear in the name of the Almighty God that I be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Oluvannyuma Lutaaya ategeezezza nga bwe yeesunga okuweereza abalonzi be. Palamenti erina okusooka okukwata ku nguzi kuba enguzi yeesibukamu okuba nti service delivery fund. Abaala abalayidde ye mubaka wa Lubaga South Aloysius Mukasa Towton Gold nga awerekeddwako mukyala we. Mukasa Aloysius Towton Gold, swear in the name of the Almighty God that I'll be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I'll preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Bannamagye okuli General David Muhoozi, David Mujira ne Lieutenant General Wilson Mbadi nabo bakubye ebirayiro okukiikirira amagye mu palamenti y'omulundi ogw'e11. I, General Muhoozi R. David, swear in the name of the Almighty God that I'll give faithful service to this Parliament and support and defend the Constitution. So help me God. Abaala abalayidde Mama Kayunga Aidelios Nantaba Sake yali minisita amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Engineer Irene Muloni. Nantaba Aidelios, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this Parliament and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Munawusojjo David Karwanga naye akubye ebirayiro bye nga yeesunga kubeera ssente wa kabondo k'ababaka ava mu Buganda. Njala bakakasa nti ku mulundi guno njala komawo nga chairperson wa Buganda Caucus kuba mmanyi ekyokukola ate mbaddemu nga mbikola. Ababaka abamu Byezinga nabo bakubye ebirayiro okubadde Robert Migadde Ndugo w'Ebuvuma ne Mukasa Opondo Julius owa Bujumba County abasuubiza okutereeza entambula y'okumazzi n'okulafuba n'okulaba ng'etteeka ly'ebyobuvubiri likolebwamu ennongoosereza. Ebimu bye tusuubira otandikira kuteekawo etteeka erinaalungamya okuvuba ku mazzi naye ate ng'omuntu wa wansi tanyigiriziddwa. Kisanja kino nsuubira nnyo okuteeka essira ku infrastructure development mu bizinga byaffe eby'essese. Olson Lutamaguzi Semakula we Nakaseke South naye alayidde n'oluvannyuma n'asuubiza okweyongerayo okutumbula ebyobulimi. Pulogulaamu yange yakulaba nti nkwatagana n'omuntu wa wansi gwe bayita ow'oku ground okuba nti turejuvenating oba okuzaamu amaanyi ebyobulimi. Banabuyukwe
nzize nga mbasuubizza, nzize nga mbakolera nga mulaba enkola yange. Ekisookera ddala ngenda kutandikira ku kibbataka. Abalayidde kwe kubadde ab'Butalejja, Mutembule Yusufu owa Bunyoli East, Mutiwa Geoffrey Ricky owa Bunyoli West, Michael Mawanda wa Igara East, nga bonna baweza okutuusa empeereza y'omuggondo eri abantu baabwe. Kyengenda okutandikirako okusooka kwe kulaba nga tugezaako okutumbula embeera z'amakubo. Ensonga gye tugenda kusookerako ey'amaanyi ennyo y'ensonga y'obwavu. Tulina okulaba ntutandikako tuteekako enkola ama industries nezisobola okuzimbibwa. Busiya kyengenda otandikirako omulundi guno ekisookera ddala y'okulaba nti amakubo gavumenti ge yatuwa agawusumidi gonna ne galimibwa. Rachel Nakasi ne Obedi Lutalebe bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Atego Amattikira g'omulundi ogw'ensanvu ku University Makerere gakutte olunaku olw'okusatu nga leero abamu ku batikkiddwa mu badde abakugusa mu by'ebisolo, tekinologiya n'ebirala. Abatikkiddwa ku University Makerere ku Mattikira ag'omulundi ogw'ensanvu kubaddeko abakuguse mu by'ebisolo, tekinologiya n'amagezi ag'ekikugusaako, n'aba bizinesi ku mutendero ogwa diguli ey'okubiri n'ey'okusatu ng'emikolo giyindira mu kibangirizi kya Freedom Square. Ku Mattikira gano baasalawo abayizi abakize ku bannaabwe okubeera nga be batuuka ku University olwo abalala ebigenda mu maaso babirabira awaka, nga kino kyava ku kirwadde ki COVID-19 nga abantu balina okwewa amabanga. Amyuka Chancellor wa University no Professor Barnabas Nawangwe annyonnyodde ebituukiddwako mu masomero asatu agatikkiddde olwaleero era n'ayozaayoza abayizi. The 3 colleges which are graduating students today have been active in research during the last academic year. The team has already developed the vaccine and arrangements have been finalized for mass production of the vaccine by the private sector. I pay tribute to all these gallant Makererians for the wonderful work they do for the advancement of Uganda, Africa and humanity. Akutidde abatikkiddwa okwewala ebikolwa eby'obuli bw'enguzi nga baweereza. Your success is our pride. Avoid vain ambition and keep away from corruption. Love and respect your parents and fear God so that doors will be opened for you. Chancellor wa University no Professor Ezra Suruma asiimye abasomesa olw'omulimu gwe bakoze ekyongedde okukuumira omutindo gwa University no waggulu. I wish to thank the faculty and staff of these colleges for the excellent work you have done to prepare the students who are graduating today. Wabaddewo okusiima abayizi okuli Peter Clever Nansera ne Aaron Mpirwenyenki abanywedde mu bannaabwe akendo. Nebaza Katonda olw'okunsobozesa okutuuka kweno award n'okusobola okumalako eno degree. Sijja gamba nti nina ebintu bingi bye nakoze biri very different from abantu abalala, but kinyinza ogamba nti nakola ebintu ebyetaagisa mu budde bwabyo. Ewaka tuli baavu nnyo nnyo nnyo, maanyi ga Katonda kubanga yimiridde wano. Oluvannyuma abakulira amasomo ag'enjawulo basomye amannya g'abayizi. Chancellor Suruma n'abatikira. The degree of Doctor of Philosophy of Makerere University. Ndi physical planner w'ekibuga kyaffe kya Kampala era ndi wassanyu nnyo okulaba leero tuuse ku kirubirwa kyange. Disan Mutyaba ne Joseph Setimba bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mwebale nnyo abasasi baffe omu ku mwana asinze ku banne azze asomera mu nkola eya bonna basome n'olw'ensonga eyokwata omwana omutwale asome. Tuwumulamu tudda n'ekitundu kyakubiri tovaawo. Ebyetaago tutunulidde bisinzirwako okuyimbula omuntu kakalu ka poliisi. Okukolera TV. Sanyusa famire yo ng'okozesa Kyogero Herbal Products omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly. Birongoosa olususu ate nga tebiraba ku mbalabe.